is inside out. Nti otaluli mu mawulire omwo lwa Gravity omutujju simanyi yakwata oluyimba lw'abasawo n'ajeegula omulimu gwabwe n'agezesa empiso ebintu bwe bityo. Yo video wagirabako gye boogerako? Nagiraba. Nekye yagezesa gwe ng'eyasoma psychology ddala abasawo batuufu mu kyagani bwekyo kiwa abantu okulowooza nti kityobola omulimu gw'abasawo kibalowoozesa nti bwe bati asobe bakuba empiso nga bwe bandiyagala. You see wantu weetaagisa na psychology, common sense. Ekisumba Uganda abasiru beeyongedde. And ba Gravity abo they have a market of semi-literates. Because nabo abayimbi ababiyimba tunuya background zaabwe. Basoma ki? Before even we analyze them. I told you in psychology, what shapes human behavior and brain is in nature and nature. Mwami Simon utaya oyine ebintu byokola nga babirabira gye wakulira. Taata we yali abikola, osanga maama we yali abikola, osanga baganda we baali bakola ki babikola. Ne bishaping endowooza. Kati omuntu eyakulira mu family nga it's a violent family, taata akuba maama, 80% ayinza okukikola ng'alowooza kituufu okuba omukyala. Era be bavubuka b'osanga ng'ali mu bufumba akuba mukyala we kubanga ewaka yakubanga baganda be. Some of those people you see, bw'osoma background zaabwe, omwana eyabadde assa Donald Trump, ba psychologist baleese background nga ku ssomero bamubuulinga. Inferiority complex. Omwana yenna ku ssomero nga bamukuba abajja kuba baganda beewaka kubanga naye alina okwesasuliza ku banafu. Kati abayizi bano background zaabwe bambali bayaayi. Some of these musicians are criminals. Kyogana okukkiriza. Baali basazi ba nsawo. They have exported their criminality into music. So in this case you are blaming basawo. So in this case oluyimba lwa Gravity omutujjudde lwa kisiru mubategeera. Tewaliyo oluyimba bw'obanga oyimba oluyimba ddako oluwulirizeemu ne maama wo oba anaasanyuka. Waliwo omuvuka yayimba enkudi. Can you listen? Enkudu with your mother in the car. Kati oyo ategeera oyo n'oyambala ebyambalo by'abasawo, which is a profession. To train a medical doctor myaka 5. It's a profession. Do you know that it is against the law to quote laws when you are not a lawyer? Kimenya mateeka okutaputa amateeka nga toli munnamateeka kuba weefudde kyotali. Ono Gravity ayambadde ebyambalo by'abasawo. Ayimba biki? Dokita wangi alina ekikazi kisakira kikunamye bwekiti. Ebisambi shakira. Bwe muba mwajja kuyimba muyimbe. Bwe muba mwajja kunama. Naye yalaba omukazi nga Gravity bwawenjula bw'ati mu ddwaliro mu byambalo byo. What is UCC? What should UCC do? Mu mawanga agaakula oluyimba nga terunnafuluma. I think that's Dr. Kezabu's committee, they said some akempisa. Oluyimba nga terunnafuluma basooka ne balu abategeevu na bannakatemba bakkirizibwa okukozesa ebyambalo ebyabalala because babeera bannakatemba. They are allowed which is true. Bazanya ne mu byamagye. Which is true. Yes. Ng'okikozesezza otya kubanga ekyambalo kino is a professional attire. Yes, that's it is. N'amagye gakuwa olukisa okwambala ebyambalo by'amagye ng'oli munnakatemba. Gakuwa olukisa okwambala ebyambalo by'amagye ng'ogenda kubba. They give you. What are you going to do with them? Is there any sensible doctor in this country or Uganda medical biki ebyo which can authorize
such a song and such a attire yabasawo lwaki teyayimbira muzize baba yayimba byamagezi nnyo no let us you see kyenatandikiddeko nti zino ennyimba ba Gravity era ojja kuli abasirwa baga mutuufu Gravity mutuufu mwe mubawalana. I'm talking to the intellectual world, not to every idiot. I went to school. I know what it takes to make a medical doctor. I give respect to medical attires, and I cannot sit here banabagwagwa. You see, Uganda chemulina buli kyamagezi mu kikubi. You find an idiot ngagamba yagala bakabaka as if by a business bonna. If me Junior, you cannot access my dad right now, you want to access the king who is sick. These are idiots. And they're masquerading as intellectuals. Tebyasoma confidentiality. They don't ask about privacy. Twagala kulaba kabaka as if by a business bonna. Glory yamusibulanga agenda. Kati you can't find in such lumpenzi. Sebo, weddira ki? Ntima. Akuli ekika kyammwe? Mugema. So jjajjaawo Mugema. Bw'aba ayagala okugenda okulaba kabaka. Nga tamanyi kabaka we gyali. Nga mwabazzukulu mujja mubuuza nti waffe jjajja Mugema. Ye Ssaabasajja ali ludda wa? Ayina right. But through the royal family. The king kabaka wa Buganda naye muzadde ekyo tokyerabira. Taata wange munnamawulire leese mwagala nnyo muzadde gyetuli kyemwavudde mu mutugalako weebale nnyo. Kati nze ate Junior bwenjogera tombuuza nti Junior oyogera ngaani ku taata lwaki mutugaana kati bwe bugwaga obuliwo talina baana Ssaabasajja kabaka balangira tebaliyo. You love the kabaka more than his family. Oli kubataka omulangira Ssemakokiro waali omumbejja Ssanga Lyambogo mukwano gwange era namusindikira message ku TikTok nambulutiiking namuga where is that the fine era nali njagala kugenda nayo kemulabe tutese ku nsonga za wakati nkwatagana ya gavumenti ya Buganda ne gavumenti ya wakati era ne na wakati totetegedde gavumenti ya wakati sente government ne babivu era gwe Abajjulire ogenda kukolako omwaka guno ng'okola apology kuba ngenti waliwo gye wakoze eya Fulfiger kati atojja kuba okola nenda maliriza kiriwa ku byonna apology wadde ogenda ogattagatta wawedde let me tell you mu nsi yonna si buli lutalo lwolwana nti ojja dduwangula ekyo tokyerabiranga. That's a fact of life. Not every war you fight you engage in you win it. Secondly, ne woba oluwangudde ofunamu ki okekale mpangudde so luno waluwangudde waluluzi tewali lutalo lwolwana buli wobanga olwana olutalo otuulangako wekka n'ogamba naye kiki kyenfunamu. Ebiseera ebimu tumala obudde ku bantu n'ebintu nga tebirina so luno waluluzinze waluwangudde. You lost the war to other people and I won the war to others. It's just your opinion. When we go to school, they teach us one thing. You ask, si buli gwe weetondera nti abakusobe gwe ab'omukyama ekyo nakyo tekyerabira. Si buli woga nti munsonyiwe gwe abaasobezza nso si bwetambula naye okusoma education etusomesa ekintu ekyo. Nze waliwo bengamba mukama wange nsonyiwa just to end his stupid wars. Badde mpakinga ali emmotoka yange omusiru najja ndagirire ne mugana ne musajja gwe sayinira zino bateekamu za bwerere. You think I'm not saying that?
gwe kikusumbuwa tewagira emotoka nteriko ne kamera wansi screen kati andagirira bito byandagirira bifu jangu these are idiots. The man came to kukulagirira. No, emotoka gyalagirira tagimanyi nti olina kamera wansi era kyebula bazituseera nemuga era muyise twakula no ya human come here. Go and do other things because you don't know what you are doing. And see them and get it. Don't intimidate my gatekeeper. Let him get it too. Chikusombo toyina motoka singa toyina jangu wetamukati gwatavuga tola nena gwe natwalako motoka yange nanga junior emotoka eno wajigula sente meka nemwe kati gwe bunaku gwe bukwogeza ne naje kubuulira era tojjaje kati look kwate nkutushe genda nene gwe natwalako yali alira mwebinye nemuge motoka zine empya zisika sound enja kulowooza olina byokubeetekeko emergency ebinyebwa byojja bbiri yange ofuna bwetulibagamba nga banyiga okawulidde nze emotoka empya zitulira binyebwa mu motoka yange era ga emergency waliwo eyatoba osanga atobye dunia atwala nemugazi nempuhu emotoka yange zamasannyalaze ojja gitulamu zisootire olina amazi ndi kutwala ng'okaze nemuwa omutwala alinnya embodi kati nayogera society yange Please, my son. kubulimba. My son, listen to me. You need to be humble in this world. Olaba mwe facts mwazifuna kati kyenjogedde mazima ogamanyi naye kubanga gakwatako omanye inferiority complex kati waliwo eri abagamba okawulidde kati katulangirira ki mbumba mbalangidde. This is a bad thing about this society. You have to be humble to the world. Society demands betumanyi tubyesigalize bituufu that you should behave humble. The haves abalina must be humble to the have-nots abatalina. What about the have-nots? Why are they not humble to us and listen to the truth? Is humbleness one-sided? You see, Sir Simon, you have a society. Thinking that things are one-sided. I am talking to you. You need to listen and respect my age. I am 46, very older than you. The haves abalina must respect the have-nots abatalina. We are yet to tell the have-nots what to do for you. Because you must be humble. Kale webanga okubagamba amazima society yammwe kyemugizimbyemu omuntu omugamba ekituufu. Because you don't know why you have a car and the other people don't have. The issue is not ownership. Totally kamubirala. Because it's not my problem that they don't have. Don't crucify me for people not having. Nange nabye should I get annoyed over Generals because he's the son of a president? Let us also fight to become sons of future presidents. That's intellectualism. But the parallel Jesus Christ because he's son of God. The museum don't have an apple. Ndu gwe junior kakati nawe uli changa toyina. Gwe nga bwa changa toyina. So what it's not anybody's problem. He's warning you for the future. The future. Nakiriza munsi muno. Junior ne bwendi kola sete na zituuke bukulu. Junior ne bwendi kusagala na kiisa mukama. Junior ne bwendi zimbe bizimbe siriisa mukulu wange hamu. I accept it. But he's a humble man. Osegera kati munsi waliwo n'abayamba. Yes, munsi waliwo byokkiriza. Nogamba nti siina nkoze ntyo okukola ki okufuna ate ebintu bino ebyokugaggawala birimu obudde nali sikimanyi
mwami Simon Muyanga tubeere bagumiikiriza kyekitubulamu ebintu bino birimu obudde era kyova olabanga buli katabo k'omugagga k'osoma editing ebimu kubanga mulimu obudde mulimu omukisa. Nze minisita gwenkolera olwaleero Dr. Sam Mayanja nali head prefect Seeta ng'alinamu omwana mu ssomero. I think he came late one time ng'abazadde essaawa z'okulaba abaana ziweddeko nenyenda nempita omwana we. I didn't know that 8 years from now I would be working for him. But I think Katonda okuntwala Seeta wants to let know na Leero yange. So ebintu bino birimu ki gonza mwami Simon yafa basinga okutegeera. People make analysis every day. Lwaki febe balaba? We are lucky. Kati ze dunya lebola mpayana. Omukisa gwange era tuli gutwala. Tebakuwalana. Bakulabula nti weeyise bulungi enkyawe buli kyanga tolina byolina. Ate neeyisiza bulungi nkugamba emmotoka yange erina kamera okudaala. Nze yaziteekamu. Genda ugamba mu Japan. It's a Japanese who made it. You say you are blaming me. You are putting your blame. What are you blame? Me, I got my money. I bought a car that has parking cameras, and it's not everywhere. As a motoka zeba fulumya. Ebya twagamba nga abantu motoka zijja kubaza amasanyalaze. Kati awo okudala hybrid. Abanaku obagamba nti motoka yange tenwa bwengidduka ennyo ku luguudo edda ku masanyalaze yaba yagala labe. The Tamale Mirundi Junior Mirundi. You see, we have us the intellectuals. Mind set change we mujita mindset you change the way minds were set. Mirundi jara kumaza program onukwa katulagenda kunyiga because and the consequence because the Ugandans are like that. Omusajja agamba ko papenda nti ensene yeetoloola ne bamutta. Today what's there? The world is moving through. Omusajja asinga bugezi the beauty yali omusezi w'ebifaananyi. Yali philosopher, yali artist, ate yali investor. Tesla eyali amasanyalaze gwe babbulamu emmotoka yabikolanga ne bigaana nga ku kyalo bamusekerera. Leero abakulira ezo zi YouTube gye tuliko wano a dropped out from school. So kakati abantu baffe oba tofunye in this education y'essomero study the University of Life. Buli waba tolina degree nga bagezi University of Life yagikuguka. Kati ze gende wa makanika nanziba. Namukama wange kire ekyumba kyekibula because I have no knowledge over mechanics. Mogero banaga wajiguze meka nti yakubye. Nimukati ate yanzibye. Mutuufu kwa sibimanyi. Kati Ugandans, some of them are ignorant. Yes, banana bambi tebabimanyi. And I'm not blaming you. Yenge nakubuza wakitegedde. Mwamaliriza mutya ne Fulfiger. Ebigambo ebyo byonna byogera. Ombuzabuza kunzija kibuzo. Characteristic of your father. I apologized to Fulfiger. And I want to apologize again from here. I apologize not because that I was wrong or right. I did it because I went to school. You see, tetujja kukola bintu nga bataasoma. Bino by'okunkubira enduulu. Nze ndi musajja mulwanyi wa ntalo. Naye buli kyenkola nsooka kufumiitiriza. Nga mukulu wange bw'agamba mu katabo ke. Tulina kye tuta critical thinking. Reason based on reality. Dakowe kootuule. Wana abantu ajanaga juni oli wamaanyi kwani. Two compared to
abagera jumya njala ba genocide nze muyambi bagamba omumanyi relationship yange ne genocide yange naye era ne byandabira byange naye musete okufundereza abakulembeze bagenda ng'otukolera kyo abantu bagenda wa president Museveni ne bagala president Museveni yafuuke mukwano gwabwe. But there are millions of Ugandans who meet President Museveni and go back to their normal work. Kati omuntu ayagala wa traffic amukwata akubire Museveni kuba mumanyi ayagala abere mu bbala amuteeke kulawuda kuba mumanyi agattaka ly'abantu beyambisa. That is mu society yaffe kamanyiro akagenze nga kakula. Nze olutalo lwange ne Fulfiger lwange nganze era nze yalutandika nga bwe nalutandika bwe nalumaze kati dunia twabuuza otukoze otya mubaani nga bwe nabakola ddi dunia obituleseemu twabitandika ddi dunia gwe kamanda mulonde ey'omupya nze ndi wange I apologized. You choose another one. Nze siri musiru buli bwolabanga ng'okola ekintu ng'abasiru be basinga okukubira enduulu dde mabega kyenagamba kweno sipago ya Bobi Wine tesobola kuyiwuyitamu buli lwolaba ekitu ng'abasiru be bakikulembedde withdraw very fast. Nze okuvayo neetoledde Fulfiger sinalabayo mugezi anvuma. The all people well-thinking members in a court ekiteekawo mu musango gwa defamation. You are defamed before well-thinking members of society. Kani court emanya abasiru gye bali. Tukola kiwa? Second, kati tewali bunafu mu kwetonda. Olujegere gye lukoma okugonda. Gye lukoma okaluba. Era lusitulira ebyo wabitegedde ddi omusingi gw'ennyumba wali otandika olutalo ati I achieved oyogera amata n'amata I achieved my objectives kati bano abanneegattamu ne bawerekera olutalo lwe batamanyi bawalana lero oyinza okubuuza owalana President Museveni yakolaki aveeko that idiot ayagala aveeko nga wamuteekako ddi ngaddi ng'olwa Ssenyonyi ne Ssaava lwatonda lwogerako lutalo lwakawumbi wenkulegedde bana ng'olina essaati olutalo lwa Ssenyonyi n'eddiini Lubowa Ssaava ekiruleese ngabana. Ennaku zino ababbi tubakuba not because nti be basinza okubba balya bokka. Singa oyo Ssenyonyi namugamba dda kwata ssente oziwe eddiini Lubowa olutalo lusirike ng'amuwa zaaki ye yatwala zaaki zizaze yatwala 1.7 billion yazitwala obadde tokimanyi what is it well? ng'azijjawo. Do you believe there is corruption in opposition? Do you believe it? Yes, I believe because corruption, because opposition has human beings. That has answered my question. Era nefundisa okutabuka. Kameresi javeya tuganti banange. Nze banterese ebisatu naye simanyi nti zaava. Bagamanga tuli mu propaganda. At one time nalitera ne Honorable Mawo omukono guno. Nga tubalaba Honorable Nangozo bamulwanisa. Onfunyiriza okuba mu kyoli bano baganda nga kyekimuwalanya. Nga Honorable Nangozo batugamba omusajja ali mu nteeseganya ne Museveni ekibiina akitwala. Ero DPL mu government. Kati twambuulira. Nze I cannot stand out to defend a politician in this country. Presidents have shown, history has shown. Era Bobi Wine mugezi. Bobi Wine yali alwana n'ali emiskini yagenda ku page n'ateekayo tweet. Nkyajijjukira kwayanyumira nnyo. Yagamba temugoberera party. Temugoberera abantu. Don't believe mu bantu in the videos. Don't believe in party kwa abantu basobya.
bubwenega nange kenyini temungoberera mugoberere ebibaluma. Opposition si bantu bye biruma bannayuganda eruba Bobi Wine ne bwavaawo kati abannayuganda be bagobye ku mataka, abannayuganda bagenze mu malwaliro nga teri ddagala, abannayuganda balowooza nti enguudo mbi, they will still be around. So enguzi we tuba tugyogerako tetulwanyisa Ssenyonyi. I think that's where people go wrong. We don't have any issue with Ssenyonyi, but we are fighting corruption, and the accountability is not one-sided. Tunajisaba government, even the opposition has to be accountable to the people. Bwensusa wano nsobya the inside out ne Tamale Mirundi Junior nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.